wano fete tuyitangako mu constitution ya Museveni kumujjako twayita mu kintu kye bayita international policies kubanga nabagamba Uganda is a global village era ne nkugamba nti egundi yaffe eddembe lyaffe ly'okulonda Museveni si yalituwa nedda baba lituweebwa international charters nga Rome statute n'endala kati njagala nkulaga ekintu kino kyavudde walwaki bakoze ekintu kino manyi abantu bano bakuwuddisa mu system najja etunoonyereza naye abatagamba gwe in actual sense abeera tagamba gwe si gwe gwabeera agamba kati munnayuganda njagala nkulaga eddembe lye weriri ery'okulonda then nkulage nono omusajja bamuvunaaniddewa ngenda kwogera kuki ngenda kwogera ku UN charter ngenda kuyitira mu Rome statute kubanga Rome statute is a doctrine of the International Criminal Court ICC okitegera katuje article 25 ne article 27 zigamba zitya article 25 okimanyi ekwedembe ly'okulonda eya Rome statute okitegera eraga bulungi nnyo okulonda kwe kunaabeera kanji kutere wano gyeyitire musoma samale eno article gisome 25 nakugamba foreign policies influence domestic policy okola kwa domestic policy kuli influenced by foreign policies kubanga we are living in a global village tuli mu domestic policy siri mu foreign policy naye nkozesa international charters lwaki nkulaga nti we twayita constitution ya Museveni yali too weak okutudefendinga tunula wano eno Rome statute tunulya article 25 ogisomo gimale njagala osome samale ekugamba etya ekulaga engeri okulonda gye kulina okuconductingibwamu Museveni yasayininga ku ndagaano eno era nakkiriza nti okulonda ba democracy agenda kutambulanga according to this charter Uganda mu foreign policy nakugamba revolution yaffe mu foreign policy yayita mu democracy and human rights wabula wetudda ku ground eyita mu democratic rights and human rights. Democratic rights tezikuweebwa Museveni nedda zikuweebwa zino charters okuli eya UN okuli neyaki okuli tulina Commonwealth charter oba Royal charter bye bitulaga bye birambika engeri akaluje kabeeramu je kakola kalina okubibwa mu lwaki kubanga nakugamba Royal charter eno abazungu bano bebateekawo system eno nga bagala batuviire bo bagende batwekere system yawe ekola ki etufuga kati balambika bulungi nnyo akalunje kalina okonductingibwamu okitegeera so si ono Museveni ngeri yakagalamu kubanga ekyo ekintu ekyakikola kubanga azimba fake system kyofulaba constitution ye yagiteekako ba blockers kati oyo omusajja bamuvunaanira article 27 nayo kanji kuteere wano eno article 27 ogiraba ekugamba nti omuntu yenna yena agenda okubeeramu ebyo ebikolobero ebyokkuba abantu ne Museveni yennyini ntagenda kuprotectinga senga chata enena kwetaaga tagenda kuprotectinga wabula ekyo Museveni kikyakola kye kyamukozesa ekintu ekyo mbuno alage nti no kati system bw'oli batandise omunoonyerezaako ayagala kubikkirira misango kubanga tebasobola kuvunaana misango ebiri mu kooti tebasobola kuvunaana musango gumu mu kooti bbiri ez'enjawulo balina osooka ne bamaliriza guli omusango mu eri kooti then nodda mu guno mukitege naye according to these charters zino bachampioni ba democracy Museveni si alina okuvunaana omusajja oyo kati okubanga tumutaddeko ekibuli tuwalabisiza ku international scene kati naye akulaga nti aliyakitinga kukakkanya mu byonna bagamba ka Museveni ako wadde bali mutuli mu system y'abantu abasiru naye ka Museveni kalimu okwo ku magezi wali mu kusooka nga kakitegedde nti kagenda zimba fake system kateekawo balobisiti kati balobisiti bano babeera mu zino organizations buli kakola ebikolobero nga kakola ki nga bagenda eri nga babikkirira kati fwe tukipika ne tukipika ku media ne kisukka nnyo ne bano abazungu bano kibayitirirako nakugamba bano baliwo ku interest okitegeera nabo kibayitirirako kati mu kubayitirirako nga bagamba muteekeyo kati olumuteekayo nga ka Museveni bakakubira essimu nga bakagamba boyo oyo omusajja waawedde baako kyokolawo kati nga kapa ku kamino so muna Uganda eddembe lyaffe ery'okulonda democratic right is demanded by us is protected by the international charters tugenda kugenda mu kalulu ako nakugambye okuwona system ya Museveni eyo okugirwanyisa tugenda kozesa ekintu kye bayita defiance tugenda kozesa ekintu citizen journalism tugenda kozesa ekintu kye bayita protest okitegeera byebyo kabeke bigendo tutaasa ku Museveni okitegeera kyebyo kabeke bigendo tutaasa ku Museveni okudemandinga democratic rights zaffe okuba nti tukuba akalulu ne kabeera respected ogenda kukola otya bwagende wanna lukola keera ku maca sawa 11 keera ku maca olumala okulya futaali nginaku z'omwezi 13 olumala okulya futaali todda naaba genda ku polling station kakasa nti boxes ezo bazireeta nga weemuli teri kuleeta lino boxes zirimu bululu okitegeera ekintu kino teri kuleeta box zirimu bululu mukakase nti no weemuli
womala okukakuba tovaawo sigalawo wakirimu yawulemu ebibinja bibiri ekimu ekiba kigenza okulya ekirala kikomewo naye mukakase nti webatuukira essaawa y'okkabala nga mwena weemuli bakabale okitegeera bakabale teri mukakase nti kya essimu muzikyajinga naffe ab'oku media tujja kubeerako mukakase nti muzikyajinga buli ewali ekikolobero mukirabise buli ewali ekikolobero mukirabise oyo musajja tanafuna sente zigenda tegeka kaluka 2026 azisuubira mu bazungu bano azisuubira mu bazungu kati ebikolobero byakola byonna mubirabise byonna mubirabise then ffe tujja kubawo kuba screenshot tuli battabumu ku X tuli battabumu tumanye ekyokukola tujja biteekayo gye birina okugenda we tumala okubiteekayo gye birina okugenda tulabeka lono Museveni wanaddamu okukolera ebyekisiru tukyagenda mu maaso we mumala okulonda temuvaawo nkugambye mukakase nti essaawa y'okkabala mwenna weemuli Museveni akalulwa babox ng'akajje mu polling station tulina okugoberera DR4 paka Museveni gyagitwala DR4 egenda kudda kuki ku division level ye Kawempe North awe bagenda okuŋŋanya kakati njagala emitwalo 16 nga gyagoberedde akalulu kannalukola kuba yaleese emitwalo 19 eyongeddemu emitwalo gy'esatu kitegeeza nti wa NRM tugenda kuyingira akalulu kano ng'olwedde alina emitwalo 3 mu maaso nga tusinga emitwalo 3 then emitwalo 16 ku mitwalo 16 teyasobola kulonda wa NRM taliyo kubanga naawe be bali mu kusoma si ba mu Kawempe kati njagala emitwalo 16 okuva ku polling stations ez'enjawulo zijje zigoberera akalulu kaako tutuuke wali ku polling station oyo agent wa byabakama oba presiding officer ajje atusomere ebirala nga ffe twabitegedde ebyavudde ku polling station ajje atusomere ebirala yes twagala Museveni atulaga amaanyi ng'emitwalo 16 giyimiridde eweeru awo nga tumanyi results ezavudde mu kalulu kannalukoola yasoma ebirala nga we yakola mu kannakwedde akannakwedde baaliwo batono naye temubirekera Secretary General wadde ekibiina kya NUP temubirekera baami mbasaba busabi ne protest vote bweti wegenda okubeera tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kagoberera tugenda kakuuma tugenda kagoberera tugenda kabala tugenda kumanya results kakati Simon byabakama afulumye result ezize nga size ezaffe ajja kutubuulira result ezo yazijjeewa eno ye rehearsal ya protest vote nkugambye Munnayuganda keera ku ssaawa 11 omala okera genda n'essimu y'okulabisa genda na buli kimu kyo okiteekaawo n'ebyo ebintu bya security ballot kugambye soma samale eno atiko sigenda gijjawo gisome olabe eno samale bwe kati akalulu kalina okubeera bwe kati we kalina okubeera alina n'ebyadduka Museveni atya dialogue naye nga ate dialogue zirina okubaamu okitegeera ne yeekweka ne bamugamba jangu mu dialogue ne yeekweka NUP yaka exercising democracy nga wayina okubeera eyo dialogue yaliwo wakati waba contestants it is within the democratic the Rome statute mwekiri mu democratic right eza UN okitegeera ekintu ekyo naye kakati koka Museveni katuuka ku dialogue nga kadduka olwokuba kakola opposition yeyaako okitegeera ekintu ekyo so bannayuganda tukere ku 11 tukasuule teri kuvaawo waki tuyawuzemu group 2 emu egenda okulya endala ekomewo ekakuume then wano mu Kabala fena tubeerewo nga group zonna zikola ki weziri tutambule okuva ku polling station nga tukubera DR forms paka we bakabalira kubanga results tugenda kuba tuzimanyi kakati yafulumye result endala akawowa NRM kugambe tuyingira akalulu kano nga Museveni atugye emitwalo 3 olwedde wa NRM agirina naye kakasa tulye emitwalo 16 gyonna tekuli asobola kulonda NRM buli omwalonde mbasaba buli omwalonde bwe tunakola ekintu kino tugenda kujjako Museveni oyo fala nga nesasi teryali fulumiza olw'ensonga n'abo abafulumya amasasi ne bakama bawe tebasobola baprotecting nga tebasobola nakugambye wano ffe tetuyitangako mu constitution ya Museveni kumujjako twayita mu kintu kye bayita international policies kubanga nabagamba Uganda is a global village era nenkugamba nti egundi yaffe eddembe lyaffe ly'okulonda Museveni si yalituwa nedda baba lituweebwa international charters nga Rome statute n'endala kati njagala nkulaga ekintu kino kyavudde walwaki bakoze ekintu kino manyi abantu bano bakuwundiisa mu system najja tunoonyereza naye abatagamba gwe in actual sense abeera tagamba gwe si gwe gwabeera agamba kati Munnayuganda njagala nkulaga eddembe lye weriri ery'okulonda then nkulage nono omusajja bamuvunaaniddewa ngenda kwogera kuki ngenda kwogera ku UN charter ngenda kuyitira mu Rome statute kubanga Rome statute is a doctrine of the International Criminal Court ICC okitegeera
katuje article 25 ne article 27 zigamba zitya. Article 25 okimanyi ekwedembere eyokulonda eyalo mu statute okitegera eraga bulungi nnyo okulonda kwe kunaabeera kanji kutere wano gye ekire musoma samale eno article gisome 25 na kugamba foreign policies influence domestic policy okola kwa domestic policy kuli influenced by foreign policies kubanga we are living in a global village tuli mu domestic policy siri mu foreign policy naye nkozesa international charters lwaki nkulaga nti no wetwaita constitution ya Museveni yali too weak okutudefendinga tunula wano eno Rome statute tunulia article 25 ogisomo gimali njagala osome samale ekugamba etya ekulaga engeri okulonda gye kulina conductingibwamu Museveni yasayininga ku ndagaano eno era nakkiriza nti okulonda ba democracy agenda kutambulanga according to this charter. Muna Uganda mu foreign policy nakugamba revolution yaffe mu foreign policy yayita mu democracy and human rights. Wabula wetudda ku ground eyita mu democratic rights and human rights. Democratic rights tezikuwebwa Museveni nedda zikuwebwa zino charters okuli eya UN okuli neyaki okuli tulina Commonwealth charter oba Royal charter bye bitulaga bye birambika engeri akaluje kaberamu je kakola kikalina okubiwa mu lwaki kubanga nakugamba Royal charter eno abazungu bano bebateekawo system eno nga bagala batuviire bo bagende bafekere system yawe ekola ki etufuga kati balambika bulungi nnyo akaluje kalina okonductingibwamu okitegeera so si ono Museveni ngeri yakagalamu kubanga ekyo ekintu ekyo akikola kubanga azimba fake system kyofulaba constitution ye yagiteekako ba brokers kati oyo musajja bamuvunaanira article 27 nayo kanji kuteere wano eno article 27 ogiraba ekugamba nti omuntu yenna yena agenda okubeeramu ebyo ebikolobero ebyokukuba abantu ne Museveni yennyini ntagenda ku protectinga senka chata ene nakwetaaga